esala ulifusenye ki esala tugeze ko kwewe kiki ekitiibwa buli tunawe ekitiibwa tugenda kutekeka pali kuki abasajja babeereyo basipaise roja naye mu Uganda yonna n'anoonya essimu ya kato ndiwo ekireke eno mbeere no mu ghetto zaffe ne roja buli waba ne roji anoonye namba eki ya kato zembalala zeeno kitegeeza kuteka okwewaki esoneyo tugezeko okubanga tugattako muki tugasize ekiseresa bweni kate njagala otangaze ku nsonga amappiri zokka era tugende wa kulisiti batuge wa kulisiti tuge wa maneja peri ne wa muganda nga ow'emmere so n'olwekyo program ndowooza katukigale nga tugabira abo akasente abatafuna lwakubiri luli kuba twasinyonyodde babayimbi abafuna luli yali Red-Q Sema Tabodi yalina King Norris nani omulala Red-Q kale kati olwaleero tukutte kuba DJ n'abayimbi tusoose ne DJ Hans oba DJ Hans aliwa sebo badde nsaba sipiika wa kira Jerry akwase Baasaayi tuzizaako DJ Deco sebo sipiika akwase Baasaayi tugenda kuzaako Ice King yobali wasimanyi Ice King yaliwo sebo sipiika wakira akwase Baasaayi tugenda kwasa omukulu General Fadiga General Fadiga banaye kasinamu kwasa sente zino badde nsaba mubitwenda mubyogedde nga mujjajjaamu w'abayimbi talina kagambo konna kayogedde yaba respectinze so badde nsaba yogedde kagambo kamu bubiri mukwase Baasaayi abantu b'ekireka jebi wekitiibwa omanyi lwaki oteeka nnyo omutima okulumirira omuntu atalina oba ekitegeera n'okugatta abantu naye olutalo luno lwotandise ewangu zenga Fadiga ekituleetera abayimbi b'ekireka kalimiro katono nnyo ku bayimbi b'ekireka ne ba DJ katandikire ku ba DJ ne bapromota ayagala bapromota omuyimbi amutendereza promota abe n'amaanyi okusinga omuki promota tekirina kunsinyiza kunsanga kumbuuza General Fadiga sikyoliki alonga Fadiga yapisa kwali yeeraga no nze omuyimbi yawa promota omulimi oba kitegeera bwe tudda ku ba DJ ze ba DJ b'ekireka zinakizuula ndowooza sikakuba luyimba lulungi era nze sigenda mu baani ngamba muntu bikubira akayimba nina DJ omu era simanyi oba ava mu bya DJ ali ku viita awo namutwalira obuyimba bwange batakuwa naye nakola akayimba akanyiriro naye nagamba Fadiga akayimba kali akayimba okampe kali kalungi ndowooza ye nga bujja nkwenyimbaza ntuzikuba nagamba naye ako kalungi nemanya kitegeeza omuyimbi tulina kukola music muki mulungi music wange ze bwenkola bwemanya nti se mulungi DJ Deco talunsabye nga ate alwulidde nga nduyimba sitawanageramu nga ntikola ki kuba abayimbi tukole nnyo tukole music omulungi bajja tunoonya tuwegayira promota Juma nawulira akayimbako kamu n'abakuulira ku lusoga nga kalungi ajja kukuba essimu Fadiga kayimba kali kampe oba kitegeera omugambe ate promota kibannange abayimbi b'ekireka tukole music yamu muki omulungi nezaawo abayimbi mwe abazze temugenda tutta mulwokubaze
amaze okuyakayimba baleke okuwanawala wenikyakuba leka tifaniga alina kufa no nze kumusanzewo kikonge kinene oba kitegeera ojakuda osanze batuyisa okuyimba wa jebi otuuse zazirakawo jebi ngenda tayi faniga basoko bateko wali no tuuka tuwera programu y'omutwabuyise tonamera malala fetulwadde mundogo tuyambe bakenzo nze kenzo namwetaka kuviki kubodaboda kingi sana namwetaka kuviki nazemwegaira sakamu okuyimba bana bajulisi babano tetuyiraga obaisigira nze wendi papa muwayininga mwana muyindisale mu bujakiro za mbisi nanyimbira ate wakana kati nze kubuulira abintu bekireka bapromota beriberi agenze baberiberi abaitira obuzibu baletwa muyimbi ayagala kulageta tekalifanika muvaamu ndese gundi batuka butuza balikola programu bwezejagala yimba abudde mugenda nokutunyalula atono agenda bali mukavule nange ngenda mweyogerere ati yefulayina njalaga banaitowe respect music mukisa ate kitone katonda yakigaba katonda oyinza okuzaala basemasema gomanyi gwalina hiti olina jja nakuyitako nzatwanga bengwakindira skingi zola skingi olukyagala yebbanga ddene ne bano bakimanyi naye amanyi kyayagala asokugamba faniga ne mwana nina somi gye nakola wali ne mwana ekitondo tukirika tugenda okukola kyekugoba goolo yaffe tukoleze kati badde mu kyalo naye wekubidde abadde aperekeddeko jasi genda kulaba kumanyi wange naye tubadde naye tutubadde mu ndongo naye kati sowe respect okufuna oba music okwongerayo sikuzaala wafaniga sikuzaala wasema sikuzaala oli wakawo omukozi otabulungi temwegayira badijje temwegayira bapromota okola music nga mulungi omutwale ku radio zeyezewala ajja kufubutuka eyo olabe nga bamundi badde bakubira faniga kaleete webale nnyo webalire ddala zesolangeekalira baluwa bafa ya Jeno Fadiga banayi ebaasa eno esembyeyo kumanyi eno yabaddenga surprise olwaleero atafunye next ojja kufuna nawe yabayomba baaliyo sebo ate kufuna tufune sente zino nabagambye waliwo abadde bagaba omutwalo tugaba emitwalo ebiri kubanga emitwalo ebiri osobola okugattaganyako ennaku nga 3 oba 4 nga tebobulamukenga so ba MC tubaddewo ne ba MC basatu kati nga tugyeko ekya sipiika wa kira netubako ne MC Musuuza netubako ne MC Kato kati next olwaleero tufunye MC Kato yalidde ekyalo kati ate oluddako era tujja kujja MC Jerry ne MC Musuuza bagamba tubalansinge kireme kubanga kinyiza buli omu kubanga nafe ababikola mulina otusaasira nga bankwasaba nendi bupite mu ntega mu kkubo anite tebasobola kukitigana okujja wano programu eno otujja kuyive tusobole pulezidenti otuukulawo asange nga twetesetese bulungi sebasema webale nyo webale ddala okuorganizinga ekintu ekyo ne bapromota bonna programu eddako kati yakulya kulya nakunywa bamemba bannaye tubebaziza nnyo okubeera nga kristi muzze ne mubeerawo ne muwuliza ebirowoozo byaffe omanyi twakitandikanga abasaaga akantu katono whatsapp group naye kigera fuuka ensonga abayibi mwenna bannaye abazze tubaniriza nze sirina biifu na muyimbi yenna buli mumbiifinga nzinga nkola ki ebyakoze ki abamu okwezalawa nti gundi promota sikumanyi kitufu ayinza obbanga takumanyi naye nga takyogedde mu ngeri yakuzalawa naye okoze otya bakumanye
ndaba abayimbi kabakizamu zebalimogera kunayogedde ku Roja bw'okolagana naye kati namba agisevinga era asigala ku besimu ate ng'akuyita dadi yesibi okitegeera naye ng'omuwala gwalina e Uganda alabika Spice yatasobola okubeera ambasada wa kapati esinga obuli e Uganda naye okuwa obwambasada batumulira mitimbagano kati omuyimbi oli ekireka wano wooli oyimbi emyaka egiwe yagenda YouTube channel ezaku bantu 200 toyina Facebook page ewezaku wadde abantu 100 toyina Instagram tomanyira babikozesa ebimu olinayo ka Facebook n'ebifaananyi ebyekubisanga wobeero yange obiteekawo oyinza okulwawo muganda wange okuba ekintu kino kituuke tekiyinza okulaga ekirala oli muyimbi naye nga netugamba nti enyimba zo kuba ojja kunsangawo mukubamu bamanyi oyimba yimba biwa basanze kirungi because oba bepromotinga ogwe one fresh ogiyina olekugamba oyimba jama abantu bakubemu kati omanyimba bagenda zijja oluyimba lugenda mu studio ng'okozesa oba producer omulungi nga mukulu Juma sebo nsanyusa okulaba ne sikulabangako oluusi mbaddenga musanga ku radio simba nga akulumye nga nze nyiga ne bagamba Juma abadde wa batugambe tumutumire omumanyi Juma ne bagamba nti Juma mumanyi anti bamanyize manyi abeekireka naye nga Juma nga simumanyi ne kirina kyeyagwa sina kyomwetaza omugamba nti kakalaamu oba gundi oba omutumira mutumira ne Kato yennyini abadde teyetegese kujja kukola kino naye tukomenkereza tukoze eki naye buli omu kati wano ategedde ti kino ekyagundi waba yali gundi mulungi mu kino etandika bayirewenze mbadde nsaba tutandikire nekwekyo okugulupu oluddayo nga tumaze okwebaza bino byonna byetulidde byetunywedde tulonde kyebayita management kiyinza obutasoboka kati olw'ensonga nti n'obudde ekirala mulimu memba ayinza okuba nga ate wa mugaso nga tasobodde kola ki kujja naye nga teeka okulupu naye ze mbadde kyembasaba agenda ebigambo ebyange bye bino asobola okwongerako ku kino kuba points nyingi kino njakireka wano sema nipati kireka olwekireka ano nkikuwa ofuna obudde naawe obiyiseemu osobole okujjukizanga ebintu bino asobola yena balirwekyemanya buli manyi na smartphone bakifaananyi nodde waka during your free time ofuna point gyofuna nogamba anze na idea kuki ku point eno katonda ye promotion nimwesiga kwesiga otegeera buli omu alina waasobola okunyweza kino ekikola ki netukitwala wala tulemeta sikikomya wano bannange kireka mazima gali nti omuziki weeguli ate si muziki gwokka n'emirimu egya bulijjo otegeera jeri ku social media namba okugambi gakebere kusegeera gamalira songera wadatugambye waneeno tukikwasanga ntisegeera temumanyi kubeera nange nakajjamulo esegeera banga siddenaye kuyimbi gwetegeera waneeno kubaye abeerawo bwesegeera akubira kasimu nagamba mane kino nekiri ogala buli kintu kyenjogera tuwereko example ngenda kukwata ku DJ promoters kwate ne kubayimbi bannaffe nze mu industry eno mazimu ebbanga ttono semasema nzeexcellensi banabana nabasangamu ab'ekireka but I'm so humble mumpa respect akadde akatono kemazeemu naye njagala nkuwone ku buli omu n'example kantandikire ku mukama wange Ready Chu mwita mukama wange lwakuba tuva mu same area namusanga mu industry nga ma respect naye ekiseera nekituuka nayita walina okukoma batya nakeera ku makya era mukwano gwange netuzimba studio era nga studio ekyaliyo omwami oyo najja naŋŋamba Ready Chu yansabye akulenga music naye talina ki sente nagira ku makya nemugamba naye kiriwo omwami oyo namusanga mu ndongo nampisangawo awamu nenkolanakolamu erinnya ettono lyenkoze ki erina Ready Chu netumuwa offer tasasula wale n'ekikumi naye mbabuulira amazima nkyogerera mu kamera nkolerawo mukagulu abasinga muwanyeewo naye Ready Chu kulaga ayitawo ne bwati nakutuna nako nakola bwati nayitawo ng'omuwadde offer mweyalisasulira emitwalo 2 oba 3 nakagamba nti ayi bwati ekiriwo gyebaleko oba nakugongako what does he lose nakugonzeeko eyo nguddeyo kyayogera
abana beteeka bonna baleta ennyimba zaabwe eddeko okulunesi musukube neddeko valwabona balekeka ate gwagala tukuyimbira obwerere otegeera ale tuteekamu obudde neseza otwagala mwena kyotwagalako oba kigagingaba ekyo dijje mukirongooseemu kaleera kapolomota tukola ennyimba netuzibawa obona tengoyimba lubi ate tusaanidde tulesereza omwana mugaleteko tekoleki Gamba, vero ni marukola, zile kwa kumiliana. Wena letu ku TV bweti. Uri basilugaba. Sasa nazikuwa ndio onibia. Ozibia, ngokwenda basilugaba. Lasengera. Ngokwenda yeye. Otegera. Baba mwana sema buya basema. Nina soba zero miaka 15. Sisi mchibanyi. Bana kanzire mune yanule amanya ne dobozi yeze kumashure lange aga music yeze promoter kituma. Esonga yange eriti buli ajja mundonge na ile kiroto kye. Butojja kuwa mutu kweri mkyalo oloze mbude ko atakubaluyimba lwange wenda kwata ngena mudyoga tomanyide ko yafa. Leko munonye oyogere naye bulungi mukolagane yamumgali kukwata empalala olwokuba kulisikita agala promota Juma nawe wamuyumiza lowooza promota Juma beisawo ezala kuwate newokwata bazala kuwate biyamba famire yo soyinza nira abayindi bangi benakolera katisogera nabo naye nga basita kati kojeeko obusungu bwo olwokuba Juma takoledde ate nga Juma toyogerangako naye tulowooza Juma mubi so kononye Juma oyogere naye omukundire nesyakulomotinga luyimba lwa mitwalo 2 mitwalo 10 olina okujomanya ekyenjagala olina to oluyimba nga studio yeeyo siryawoza kubalema banayo studio zembeeramu tebakumanyi oluyimba lo tebalumanyi ne producer lo tebamumanyi kyokka ate olikayana kuba teyakukolera so ogyekubuulire nti Juma njogera ne Bawa tubeera ku kyalo kimu ngene njogere ne Bawa tiyakolera mulayisi promotinga omulimu nga balema tetuli babiri ngene bakatambula ensonga yange omuyingi alina okumutuukirira osegera kuba music gwekubagenda worldwide naye oba obeera osema nolaba nga nkuba mixes muli bakukabirizi bangi kyangu ngadde mwana oba kalikikanyokakano tekawunyigaawo osegera nja kikola mu lofit sebawali nga ndeka ekintu kyonna enamba yange wali naye kuva myaka 2 olaba setasente zange nange ezizo nziraba yes nekyengezako gamba tubeere ne one love maani sigenda yokana muyingi naye one love kyekyoka ekyengeza kumayinako omulambo omukulu gwe tujja otandika nagwo tujja kufuna kabineti mu maaso awo bwe tunaaba tukoze communication ku gurupu ne tujja ne twekuŋŋaanya ndowooza ebisinga tujja bitandikirawo naye otherwise amazima gali nti enjala ezita saawa zino sinabyetegeera saawa gyobayimba obugalo bw'omusajja ono mukubireko omugalo sabodi banenze nno nfunye essanyu ly'amaanyi nnyo amazima tubadde tuwebuzeeko naye nga tulina ebirowoozo ebisobola okukola ki okutyongerako naye nze nno akantu kenkuwa nti nze wano katono nnyo naffe ate tusobola ate abala balina kopera ku ki kuffe kirabo tutandika ekintu kino kiri bwe kiba nga kibadde UG Connect ate naffe tusobola okukolawo ekintu nga kyakira ki Connect whereby bwetuba nga tulina sipiika waffe netugende wala DC netugende wakuba mikwano gyaffe netubawandikira nti tulonze olunaku bwe ruti naffe nga bannakira aba abantu beki abayimba mu kireka abali mu entertainment netufunayo ekifo kyaffe nga tulinawo TV yaffe nga Excel ne bannamawulire bakwano baffe bano aba bloga soko